Kungula mugabo otikidde ne Silver Seed Uganda Limited emanyikiddwa ennyo nga East African Seed Uganda Limited ekutuusaako ensigo ez'embala ez'omulembe. Basange ku Bombo Road ku Kyambuka ku Kawempe Muslim oba mu Container Village mu Farmers Mall Building omwaliro ogusooka edduuka namba ML3. Olwaleero mukungula ne bannaffe aba Silver Seed Company Limited omulimisa omukugu Brian Mugaga kubuulira ku ngeri gy'okungulamu green pepper. Pepper bw'amala okuttulula obulungi tugenda kuba tumulaba nti agenda kuba agezze wadde anabatanatuuka mu sayizi eno era n'ebikoola ogenda kuba obiraba ebya wansi bitandise okukola ki okukaddiwa naye yennyini wano kakolo ogenda kukalaba nga katandise okubeeko embeera y'olufuufufu kitegeeza pepa waffe asemberedde okukola ki okutuuka nga pepa akuze bulungi twewalira ddala okumufuuyira ekigimusa n'eddagala eriyitiridde ng'omukugu bw'alambulula olw'okubanga pepa bamunogera ebbanga ppanvu omukugu akubuulira ku ngeri gy'olina okumunoga era oluvannyuma lw'okunoga tuddamu ne tumufuuyira era engeri gye tuba nti pepa ono tumunogera ebbanga eggwanvu ogenda kusooka onoge olyokoddemu ofuuyire nga bwe twafuuyira mu ntandikwa nga tulabirira ennimiro tofuuyirako kigimusa ng'onaatera okunoga akulabudde ku by'olina okwewala ng'omunoga okusobola okumunogera ebbanga eriri wakati w'emyezi 2 n'ekitundu n'3 otunula pepa waggala nti F1 ono osobola omunogera wakati w'ebbanga ly'emyezi 3 kwebiri kitundu okusinziira bw'olabirira ennimiro yo pepa ono bw'oba omukuunuula tomugira paka kano kuggwako kano keetaaga nakusalako na busazi nakamakansi ne kaba nkavuddeko bulungi ate nga ne waliwo w'omukongodde totaddeewo damage olwensonga bw'oteekawo damage ebigimusa bisigala tebitambula bulungi kwambuka waggulu ate kuliisa mulala n'abaana akola ki anaddako agambye nti pepa akuze obulungi bipepa 3 ebya garanti F1 bikola obuzito obwa half kilo era muyika muvaamu ttaani 35 kwana mwosobola okufuna ensimbi eziri wakati w'obukadde 20-25 ng'otaddemu akakadde kamu okugula ensigo eddagala n'ebigimusa akatale kawo wano bw'okatunuulira tetunnaba kutandika kutundira mu kilo kuba muno tusuubiramu ttaani 35 ku ttaani 40 era bw'otunuulira nti omuntu ali eyo bw'akwata bino bipepa 3 already aba alina half kilo ate nga pepa gw'olabira ddala obulungi nti munda yakola omubiri gwe wabula taliimu kimere kyokka eky'omunda weesanga nti pepa ono omuntu asobola omunogera ddala bw'oba nkugambye nti obalaabalamu omuntu asobola okuggyamu wakati wa miliyoni 2.25 mu eka emu oluusi ng'ataddemu akakadde k'ensimbi kamu ng'omwo mulimu ensigo n'eddagala by'oba okozesezza mu nnimiro yo omulundi oguddako tugenda kukwanjulira ekirime ekyakasooli ky'osobola okulima mu budde ng'enkuba etandise okutonnya nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV.